Omukyalo n'ayitibwa Nantongo Afswa naye yalifiira mu ggwanga li Saudi Arabia. Bannange nsaba ontambulize vidiyo eno tujongereyo mpaka ku kampani ye Uganda eyitibwa Golden Arm eyatambuza omukyalo ono. Nannyini kampani eyo kigambibwa nti ayitibwa Madamu Sarah. Tukimanyi bulungi nnyo nti tewali nnyonyi esobola kutikka muntu nga muyi nga tasobola kwetambuza. Kampani ye Saudi babadde n'omwana ono ku ofiisi. Omwana nga mulwadde nga tafuna bujjanjabi. Bagenza okulaba ng'omwana agenda kubafaako ne basitula omwana ne bamutwala ku airport nga bamukwatiridde. Era ab'ennyonyi kye baakoze bakansolinze tiketi y'omwana ne babagamba balina kusooka kumujjanjaba. Nze nina ekintu kye neebuuza ku mawoofiisi ago. Bakimanyi bulungi nti tewali nnyonyi esobola kutwala muntu oyo nga teyeetambuza. Okuleka ng'omuntu oyo mumuwaddeko omuntu amuwerekera era ne mutegeeza ab'ennyonyi nti ono embeera gy'alimu oba kondishoni gy'alimu tumutaddeko omuntu bw'ati yagenda omugenderako. Awo basobola okumukkiriza omuteeka ku nnyonyi. Ab'amakampani ebintu bino babimanyi. Era nkimanyi bulungi nti batuta omwana oyo ku airport nga bakimanyi nti omwana tajja kugenda kubanga tebayinza tugamba nti tebamanyi mateeka ga nnyonyi okusinziira ku bbanga lye bakoleddeko. Omukyalo ono Nantongo Afswa takyasobola kutambula. Kyannaku nnyo nti ne we yazziddwayo ku ofiisi bamutadde buteesaawo simanyi oba yafunye obujjanjabi. Mugenda kuwulira mu buvidiyo obwo bwe ngenda okuteekawo awo nga omwana ono ayogera era nga munne amulika amugamba katusabe bakutwale mu ddwaliro. Omwana n'agamba nti baŋŋambye bagenda kuntwala mu ddwaliro banteekeko omusaayi naye ate ndaba bantadde eno waggulu ke bantadde eno simanyi. Ng'alinga naye bambi essuubi erimuweddemu tyayinza obutafuna bujjanjabi. Omwana w'abeerera ku woofiisi n'atuuka okulwala bw'atyo. Abamawoofiisi abo boolaba balina endowooza. Tebaagala kuta muntu yenna. Boza kukomyawo ng'oli mulwadde ne bagamba weekoza toyagala kukola. Nga weetaaga okudda ewaka ne bakubeeza ku kampani n'obeerawo. Ne bwe bakulaba nga kituufu ddala oli mulwadde bo baba balina essuubi nti bakyasobola okufunamu akasente. Tebakujjanjaba nti onoowona bakufunire kirayinti omulala ate bo bakusuubiramu nti oyina okugenda ssaawa yonna okole. Bannange okamooti ente gy'otawa biwata. Okamooti ente gy'otawa biwata. Omukyala yenna ne wakomezebwawo ku kampani nga kituufu afa nga bamulaba afa. Bamusuulayo mu bidometre byabwe ne batamuwa wadde eddagala ate nga bo basuubira nti ssaawa yonna alina okutereera ddemu akole. Bannange simanyi naye nga tusaba bambi tambuza vidiyo bw'ogiraba gitambuze etuuke ku kampani ya Golden Arm. Omukyalo ono ajjanjabibwe asobole okudda ewaka. Kye tusaba kyokka ajjanjabibwe asobole okudda ewaka. Oba baba tebasobola kumuweera bujjanjabi Saudi Arabia gy'ali bamuteekeko omuntu agenda okumuwerekera mpaka Uganda. Ofiisi erina okufunira omukyalo ono omuntu agenda omutambulirako mpaka Uganda era bajja kumukkiriza okujja. Ennyonyi ejja kumukkiriza kubanga ajja kubeerako omuntu agenda omutambulirako. Katusembeyo n'obuvidiyo bw'omwana muwala ono ate mube nga mubuwulirako nammwe. Bakuyitaani? Nantongo Afswa? Nani? Nantongo Afswa. Nantongo Afswa. Kampuni ki eyakuleeta? Ositula bubi. Ositula bubi omuntu ayinza okuloota. Sorry, kamama. Sorry, kampuni ki eyakuleeta? Golden Arm. Golden Arm. Kale mukwano katusabe bakutwale mu ddwaliro Katusabe bakutwale mu ddwaliro leero. Okola ki? Katusabe bakutwale mu ddwaliro. Bamwe bagana kuntwala bateekeko omusaayi naye ke bantadde eno waggulu. Nga tusabe Mwoyo Mutukuvu akusinkana akuwonye owulidde maama. Katusabe
kasita ntegedde kampuni yakuleeta okitegedde. Omwana ono amannya ge ayitibwa Nantongo Hafswa, yayitibwa mu kampuni eyitibwa Golden Arm okuva e Uganda. Essaawa zino kampuni gy'alimu Saudi eyitibwa Sherika ono. Omwana ono tubadde tusaba abamumanyi abatambula naye mutuyambe mugambe ofiisi ya Uganda bakubire ofiisi ya Saudi basobole okuba nga bajjanjaba omwana ono. Bwe banamujjanjaba obulungi ng'asobola okwetambuza okuva e Uganda bajja kumukkiriza okutambula ku airport, naye bamututte ku airport ne basazaamu tiketi ye ne bagamba bo tebatambuza balwadde kuba bamututte bamukwatiridde. N'ekirala kye tubadde tugamba kampuni gy'alimu ey'e Saudi esangibwa Lubowaadi Jidda. N'ekirala baŋŋambyeko nti kampuni gye yayitibwamu yoyo omukyala nga bw'omuwulidde ayogera olaba nga n'okwogera bambi yeekaka bwekasi amaanyi tayina. Twebaza mwana muwala ono eyakutte vidiyo n'agita. Singa ffenna bwe tusanga bannayuganda bannaffe nga balina obuzibu ne tugezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nti bambi bataasibwa, kyalibadde kirungi nnyo. Era omukyala ono yeebale nnyo, yeebalire ddala. Wonna mukyala gwe yakutte vidiyo eno n'ogita, weebale nnyo kye wakoze omulimu omunene. Katusabe Mukama Katonda ate omukyala ono adde ewaka nga mulamu, adde ewaka nga mulamu, kubanga bannange abamawoofiisi abo tebatera kubeera bangu ebiseera ebisinga. Ojja kwekanga nga banamutwala mu ddwaliro bayinza n'omukasukayo, wekitaba kisa nnyo kya Katonda. Ate kasita ofiisi ekutwala mu ddwaliro n'ekukasukayo ebeera ng'ekulekedde ab'amalwaliro bakole kye beetaaga. So tusaba Mukama sister waffe adde ewaka nga mulamu, kye twetaaga. Gwe wenna alabye vidiyo eno mukwano, kyenkusaba vidiyo eno kugyongerayo okugitambuza tulabe nga munnayuganda munnaffe afuna obuyambi. Kyekyokka ky'oyinza okukolera omukyalo ono. Ate mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde okutuusa wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Amannya nsigala nze Magi. Nsooka okwebaza gwe wenna alaba vidiyozi zange nga wogisanga ogamba kansooke mbikule ndabe. Mukwano okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Gwe wenna yasubscribinga okola kyamaanyi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Ansaba naye wenna atannaba kubanga osubscribinga, wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe. Bw'okwata mu kagambo ako nno obeera omaze okuba nga otweyungako ku channel eno butereevu nti buli vidiyo gye nabanga ntaddeyo ejja kuba nga eyitako ku page yo. Tomanya muyinza okubaamu ekiyinza okukuyamba. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Mwiraba.